Uganda mu kitundu kyaffe kino ekya 25 mu kitabo kya musajja mukulu General Edward Katumba Wamala kyatuuma Endurance. Mu kitundu kino tugenda kulaba General Edward Katumba ng'ategeeza nga bwe yejjusa okubeera nga yakuba zaake nga bali mu Paalamenti. General Edward Katumba Wamala yategeeza nti yafuna omukisa okubeera nga aliko omubaka wa Paalamenti emirundi 2 ng'akiikirira amagye ga UPDF. Era ng'ekisanja kye ekyasooka kyatandika mu 2011 ekifo kye yabeeramu mukadde we yabeerera Commander wa Land Forces, era nga yadda mu Paalamenti ekisanja ekyokubiri okuva mu 2016 paka 2021. Ono ategeeza nti omuntu okufuuka omubaka wa Paalamenti wano mu Uganda kyafuuka kyakulwanira bulwanizi olw'ensonga nti abantu bangi kati bakitwala okubeera nti gwafuuka mulimu. Nti ebyembi kino kireetedde ababaka bangi okubeera nga bakulembeza nsonga zaabwe mu kifo ky'okubeera nga batunuulira ensonga y'okuweereza abantu baabwe mu constituencies bye babeera bakiikirira. Nti era ekirala ababaka bangi bamanyikiddwa okubeera nga bajja ssente ku bakulembeze ba ministries ezitali zimu, departments teekako ne agencies, nga babasuubiza okuba nti tebajja kubakunya nnyo nga bali mu bukiiko bwa Paalamenti obukola okunoonyereza ku ngeri ssente zibeera zaaweebwa ebitongole ebyo gye zaakozesebwamu. Nti era n'okukozesa olulimi olukangakanga mu mikutu gy'amawulire, ababaka bano bakikola okubeera nga batiisatiisa bakulembeze mu ministries ezitali zimu oba ekitongole kyonna ekibeera kiyitiddwa okujja okubaako ensonga z'ekyennyonnyolako. General Edward Katumba agamba nti abantu bangi nnyo wabula ensonga y'okulonda abakulembeze abakiikirira amagye mu Paalamenti tebagisimbako ssira oba kwekenneenya ngeri gye kikolebwamu. Nti mu magye aba UPDF bo baateekateeka engeri gye balondamu abakulembeze baabwe mu ngeri ennambulukufu obulungi. Nti era ng'okulonda kuno kwesigamizibwa ku nsonga 3 okuli obuyigirize, empisa teekako ne ranka. Era bwe kituuka ku nsonga ya ranka, abali kakiiko batunuulira nnyo okulaba ng'omukisa baguwa abo ababeera ku ranka ez'owansi. Ekyokubirako General Edward Katumba kye yawa ye Major Susan Olunirakooti eyalondebwa okukiikirira UPDF mu Paalamenti ey'e10 2016-2021, era ng'ono yalondebwa ku kifo ekyo ng'ali ku ranka ey'obwa kaputeni. Nga basinziira ku nsonga zino 3, obuyigirize, empisa teekako ne ranka, basunsula b'ofiisas 30 ne baweerezebwa eri Pulezidenti okubeera nga abakakasa. Pulezidenti bano bw'amala okubakakasa, olukalala lukomezebwawo eri Army Council olw'akakiiko k'ebyokulonda ne kateekateeka okulonda mu Army Council okulaba nga mu b'ofiisas 30 balonda mu b'ofiisas 10 abakiikirira amagye mu Paalamenti y'eggwanga. Era nga mu nteekateeka eno General Edward Katumba Wamala mwe yasobola okubeera ng'alondebwa n'akiika mu Paalamenti emirundi 2 mirambirira. Ategeeza nti waliwo ensonga y'abantu naddala bannabyabufuzi abavaayo nga beebuuza lwaki amagye galondebwa okukiika mu Paalamenti. Nti wabula weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Olina ekizibu ky'amagini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula, Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku noti 755 23 67 91 oba noti 785 897 686. Ategeeza nti waliwo ensonga y'abantu naddala bannabyabufuzi abavaayo nga beebuuza lwaki amagye galondebwa okukiika mu Paalamenti. Nti wabula bwe weekenneenya nnyo ensonga z'ebyobufuzi nga bwe byakula mu ggwanga lino, kibeera kya mugaso nnyo okubeera n'amagye nga gakiika mu Paalamenti.
Gino Katumba ategeeza nti buli ggwanga lirina ebyafaayo eby'enjawulo nti era Uganda bw'oba ogitunuulidde ebyafaayo byalyo amagye gaataataganyanga nnyo obukulembeze bwa gavumenti olw'ensonga nti wabeerangawo embeera eraga nti tewali kwesigaŋŋana. Era ng'okugyawo embeera eyo y'ensonga lwaki amagye galina okubeera nga gakiika mu paalamenti gamanye engeri gavumenti engeri gy'etambuzaamu emirimu baleke kulowooza nti bo babeera basuuliddwa ttale. Ekyokulabirako Gino Katumba kye yawa ge mayumba ga UPDF ab'amagye mwe basula agatali mu mbeera nnungi. Ekizibu kino kibaddewo ebbanga ddene era nga kyangu nnyo okubeera nga kiteekebwa ku gavumenti. Tuwabula okuggyawo obutakkaanya olw'ensonga eyo amagye bwe gakiika mu paalamenti nago ne geenyigira mu biteeso ebibeera bisalawo okutambuza eggwanga babeera basobola okumanyira ddala engeri ebintu gye bitambulamu. Teekako n'okubeera ng'ensonga z'abamagye abato abatasobola kubeera nga batuuka mu mawulire okwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma baziwa abakulu bano ababakiikirira nazo ne zituuka ku fulo ya paalamenti ne zikolwako. Nti olw'embeera efaanana bw'etyo kisobolera ddala okuziyiza embeera eyaliwo mu 1971 amagye lwe gaawamba gavumenti ne bawa n'ensonga 18 lwaki bagiwambye okubeera nga tebiddamu. Nti era kino kyongera okubeera nga kijjawo omuwaatwa ogutera okubeera wakati w'abantu ba bulijjo bannabyabufuzi teekako n'amagye. Era nga n'ababaka bano bakiikirira amagye okubeera mu bukiiko bwa paalamenti obutali bumu bongerera ddala nabo okwenyigira mu nteekateeka z'okuddukanya eggwanga n'okumanya engeri ebintu gye bitambulamu nga kye kimu ku ebyo bireetedde Uganda okubeera nti ya mirembe naddala mu bukulembeze. Gino Katumba agamba nti mu kisanja kye ekyokubiri ng'akiikirira amagye mu paalamenti mwaka gwa 2017 ajjukira bulungi nnyo nti yakulemberamu okola ennongoosereza mu mateeka agatali gamu ekintu kye yeenyumirizaamu. Era ng'ajjukira bulungi nti yakulemberamu okukola ennongoosereza ku tteeka lya Traffic and Road Safety mwaka gwa 2021 era ng'etteeka lino teekako n'amalala mangi gayambye nnyo eggwanga lino. Tuwabula nga organisation yonna wabeerawo okusoomoozebwa okutasobola kwewalika naddala mu nteekateeka ey'okulaba nga wabeerawo okukkaanya okwawamu okutuukibwako. Nti ebbanga lyonna lye yamala mu paalamenti waliwo akaseera akaatayinza kwerabira era keeyejjusa akaliwo mu kaseera nga bali mu kukola nnongoosereza mu ssemateeka. Nti ennongoosereza eno yasitula kumpi abantu bonna mu ggwanga okubeera nga bagitunuulira n'eriiso ejjogi era nga kino kyaleetawo embeera etali ya bulijjo ababaka okubeera nga basikaŋŋana ebitogi mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Era kino ne kibaleetera okubeera nga bava mu mbeera nti era wakati mu kwagala okukakkanya embeera ye Gino Katumba n'abalala balabika nga bakozesa eryanyi lyali lingi nnyo ne basukka we baali badde bakoma. Tuwabula oluvannyuma yeekuba mu kifuba ne akyalira ababaka bano abaali bakoseddwa nga bali ne malwaliro. Nti omuntu omu ayinza okwebuuza obanga ddala mu butuufu okulwanagana okwali mu paalamenti baali basobola okukwewala obanga baali baddeko n'engeri endala gye basobola okwasaganyamu ensonga eyo. Nti ekyokuddamu kiri nti okuyisa amabago kisobolera ddala okukolebwa mu ngeri ey'obuntu awatali kusikaŋŋana miguwa. Nti ababaka bano basobola okutuula mu bukiiko bwabwe ensonga ne zikkaanyizibwako era ne bazikubaganyaako ebirowoozo bulungi olwo bagenda okutuuka ku fulo ya paalamenti nga buli kimu kyonna kyawedde dda. Nti wabula tebasobola kubeera nga kino bakikola mu bukiiko bwabwe ekyaleetera minisita ateekako n'obukiiko okubeera nga basikaŋŋana ebitogi nga bali ku fulo ya paalamenti ekintu ekyali tekyetaagisa. Gino Katumba agamba nti ekintu ekirala eky'omugaso okutegeera ku paalamenti y'e Uganda kyekyokuba nti erimu ebifo ebisoba mu 500 ekintu ekigireetera okubeera nti nnene nnyo era ng'ababaka bonna tebasobola kuweebwa mukisa kubaganya birowoozo bulungi ku nsonga eba egenda mu maaso. Nti kino kireetawo obuzibu bw'okubeera ng'omubaka kizibu kumwekenneenya ku ngeri gy'aweerezaamu constituency ye era nga kino kikosa n'okukosa obuvunaanyizibwa omubaka bw'alina okutuukiriza nga ye akiikirira abantu. Nti omuwendo gw'ababaka okubeera nti mungi ate ng'ababaka banjawulo era bava mu bitundu ebitali bimu kiba kitegeeza nti kya mugaso nnyo bano okubateekateeka obulungi. Ng'era okubateekateeka kuno kulina okusukka ku mateeka ga paalamenti
bongera okubatangaaza ku mpisa n'enneeyisa omubaka gy'alina okweyisaamu ng'ali mu paalamenti ne bweru wa paalamenti. Nti abamu bambi ku babaka ba paalamenti bano beekanga nga bafuuse ababaka ba paalamenti kyokka nga tebafunyeeko kwolesebwa kumala ku bintu ebitali bimu ne kibaleetera okuba nga bwe batuuka ku fulo ya paalamenti batya ne microphones nga kino kibabeerako kumpi ekisanja kyonna. Nti ensonga endala y'abantu okulowooza nti omuntu bw'afuuka omubaka wa paalamenti aba agenda kufuna ssente ezitalina alina nakyo kyonoonye empeereza eri abantu. Nti abantu bangi bwe bafuuka ababaka ba paalamenti balowooza nti ssente ze bagenda okufunako obufunyi ne kibaleetera n'okugwa mu butego bw'abantu abawola ssente. Olwo ne beekanga ng'emisaala gyabwe giteereddwako amagoba mangi nnyo. Jeno Katumba agamba nti ebiseera eby'omu maaso ateesa nti kiba kyetaaga omuntu okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti asooke kwekenneenyezebwa bulungi, bamwekenneenye obanga ddala mbutuufu asobolera ddala okuweereza abantu, so si kubeera nga ayagala kukozesa woofiisi eyo yeetuuseeko ebibye ye ng'omuntu. Nti enneeyisa ezimu ez'ababaka ba paalamenti zibeera tezeetaagisiza ddala n'omulundi n'ogumu, oboolyawo nga kino kye kireetedde abantu bangi okuba nga balwanira okufuuka ababaka ba paalamenti. Nti kino kireetera abantu bano okusuubiza abalonzi ebintu bingi nnyo ne bye batasobola kukola okugeza ng'okuzimba enguudo. Jeno Katumba awa ekyokulabirako nti ekintu kino tekisobokera ddala kuba kya buseere, ng'omuntu okuzimba kilomita y'oluguudo lumu abeera yeetaaga ssente ziwerera ddala emitwalo gya $800, ng'ate ebitundu ebimu okugeza ng'ebyentobazi kilomita y'oluguudo emu emalawo $1.5 Mu meetings za Army Council, abakiise bonna ab'amagye mu paalamenti baweebwa omukisa okwanjula lipooti zaabwe ku ebyo ebitambula mu paalamenti n'okubaganya ebirowoozo ku ezo ensonga eziba zeetaaga okuzibwayo mu paalamenti. Ekyokulabirako ensonga y'okukyusa mu ssemateeka eyaliwo bagenda maaso n'okufuna akadde ne bagikubaganyaako ebirowoozo bulungi nnyo ddala. Nti kino kikolebwa olw'ensonga nti engeri gye bakolamu emirimu gyabwe era nga kino kifuula UPDF okubeera ey'enjawulo ku magye amalala agakola ebintu oluusi nga tegasobola na kuwa nsonga lwaki bakoze ekyo kye babeera bakoze. Nti mu UPDF n'omuntu ali ku ranki ya saagenti aweebwa omukisa okubeera ng'awa endowooza ze era n'aziwa oluusi nga bamu baziwa n'okusinga bammeeja bwe baali badde baziwa. Kino kikolebwa okwongera okuteekawo obwerufu n'engeri gye boogerezeganyaamu mu kitongole kino ekya UPDF. Nti kino kibawa omwagaanya okukola emirimu gyabwe era ne gitambula bulungi, naddala bo abakiikirira amagye mu paalamenti obutafaananako babaka abakiikirira constituencies, olw'ensonga nti bo beesanga ng'ebintu bibasuseeko obungi olw'ebyo ebimu oluusi bye babeera baasuubiza nga abalonzi beetaaga bituukirizibwe. Jeno Katumba agamba kino kyongera okulaga nti abantu beetaaga okusomesebwa obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti, oboolyawo abantu banaakendeeza okusuubiza abantu ne bye batasobola kukola. Nti yadde ng'omubaka wa paalamenti asobola okukulembera akakiiko k'enguudo ku disitulikiti, wabula kino tekimuwa mwagaanya kubeera ng'asobola okuzimba ekkubo ye ng'omuntu. N'olwekyo ng'okusomesa abantu kyetaagibwa ddala okuyamba constituencies okutegeera amazima mu ngeri politics w'ebibiina by'obufuzi ebingi gyaddukanyizibwamu. Nti ekisinga okwongera okwennyamiza y'embeera eriwo kati okubeera ng'abantu ssekinnoomu kasita bamukuba akalulu mu kamyufu k'ekibiina ate asalawo okudda nga independent n'asuula ebbali ennono y'ekibiina. Kino kireetayo ebibuuzo bingi wawe kireka abantu abaagenda maaso n'okusuula ebbali endowooza zaabwe eza ssekinnoomu olw'ensonga ey'enkola eno y'ebibiina ebingi. Nti omuntu akkiririza mu bibiina ebingi abeera alina okubeera ng'akkiririza mu kibiina kye kibeera kisazeewo kababeere nga bamuwangudde akalulu. Jeno Katumba agamba nti ekintu kyejjusa mu paalamenti kwe kubeera nti mu kaseera ssemateeka we baamulongoosezaamu embeera yasukka ogw'omulamuzi. Nti mu kaseera ng'embeera evudde mu nteeko ababaka nga bali mu kubuukira ku mmeeza ya sipiika kyalabisa bubi nnyo ekifaananyi kya paalamenti. Tuwabula ekyembi ate abantu abalitunuuliddwa okubeera nti baasiiwuuka empisa ate baatenderezebwa. Jeno Katumba agamba
nti omukisa wabula gubeerawo kubeera ng'ennongoosereza zikolebwa mu kiteeso kyonna nga tekinnaba kuleetebwa ku fulo ya paalamenti, nti kyokka emitendera gino gyonna gyali gibuusiddwa amaaso. Nti obutakkaanya bubalukawo mu mbeera yonna era awantu wonna, tiwabula engeri yonna ey'okukakkanyamu obutakkaanya obwo kubeera kutuula wansi abantu ne bagonjoola ensonga eba eri mu ddiiro. Mu Sebutemba w'omwaka gwa 2017, wakati mu mbeera ng'esusse ogw'omulamuzi mu paalamenti, musajja mukulu ono Gen. Katumba Wamala agamba yali agezaako okukkakkanya omuvuyo ne yeekanga ng'asusse w'alina okukoma ku mubaka Honorable Francis Zaake. Nti wabula oluvannyuma Gen. Katumba yafunaako obuntu ekyamuleetera okugenda kukyalira Zaake ateekebwa embeera ey'okubeera nga basonyiwagana. Nti ekirungi Honorable Zaake yayaniriza Gen. Edward Katumba okugenda mu ddwaliro okumukyalirako, ekintu ekyataputibwa okuba nti yali nkola ya bwasseruganda. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako Kawoomera Organic Sugar Cane Jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia. Okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula kuba ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 78821 oba noti 782 389 noti 68.